Olunaku lw'eggulo bannamateeka nga bali wamu ne bannakisinde ki PFF balumbye ekitebe ky'ekitongole ky'amakomera ne basisinkana akulira amakomera Johnson Byabashaija ababuulira ekikyasibe Dr. Kizza Besigye ne munne Obedi Lutale mu kkomera oluvannyuma lw'ensala ya kkooti ensukkulumu nga bavudde wano batuuseko ne ku ofiisi y'Ssaabawolereza wa gavumenti Kiryewa Kiwanuka oluvannyuma lw'okutegeezebwa nti yakutte eby'okuyimbulwa kw'abano kyokka tebaamusanzeeyo. Kati olwaleero bano babukeereza nkokola okusisinkana Ssaabawolereza wa gavumenti Kiwanuka ne bevumba akafubo omutakkiriziddwa bannamawulire nga bafulumye batubulidde nti omukulu bamusisinkanye wabula nga byabagambye tebimatiza. Agambye nti yakubidde ne DPP essimu n'ayogera naye n'amugamba nti please files zonna eziri emakindi mu General Court Martial genda ozinoneyo azitwale mu kooti eza bulijjo. Atubulidde nti Ssaabawolereza wa gavumenti alina obuyinza bwonna okuyimbula abantu baabwe. N'atugamba nti era awandiikidde Chief Justice ng'amusaba amubuulire nti kooti ki egenda okumanaginga fayiro ki kuba fayiroz nnyingi mulimu ez'Abakaracyona okuva e Kalamojja, mulimu ezaffe ez'abebyobufuzi wano, mulimu n'abalala, mulimu n'abamagye bennyini be baggulako emisango eminene nga General Court Martial teyinza gikwatako. Kati abuuza Chief Justice mutubuulire kooti yawa gye tuba tutwala abantu bano. Bwe bamubuuziza ekiragiro kwakumira abantu baabwe mu kkomera mbu kimulemye okwanukula. Atone General ekyo kimuyinze alemye okutuddamu ansa ematiza oba kale n'enjaba yaba ennafunafu gy'onoogamba nti atuzzeemu bw'ati ekyo takiddamu. Nga bavudde wano bagenze butereevu ku kkomera e Luzira okulaba ku Dr. Besigye ne munne Obedi Lutale embeera mwe bali. Bonna ab'amakomera bakkiriza nti Dr. Besigye, Obedi Lutale n'abalala babalina mu bukyamu bakkiriza bayine Byabashaija yakkiriza olunaku lwajjo na bonna betutudde nabo wano olwaleero bonna bakkiriza naye basajja battungo balaba bayongobevu bonna balinga enkuba beekubye buli gwobuuza agamba munnaye naffe tetumanyi kyakukola bonna mulimu n'abali siniya nga komishona Mulamba ali wano Erubu komishona Mulamba owa prisons naye ali wali mbu olwaleero embeera gye bayisiddwamu ebadde ya njawulo nga tewali gwe baganye kuyingira. Bulijjo bagamba mujja kubalabako omu babiri mujja kugendayo omu olwaleero tubadde 24 abayingidde omulundi gumu. Bulijjo bagamba mujja kumulabako eddakiika 2 mujja kumulabira mu kadirisa olwaleero tutudde naye kyokka nga balabye ku bantu baabwe mbu babadde mu mbeera nnungi wabula nga beeweera okwegugungira mu kkomera singa tewabaawo kikolebwa. Bayina enteekateeka gye babadde bateekateeka okutandika olwaleero okukola mu kkomera wano naye tubasabye ne tubagaa kale katumale okuva ewa Owinyidolo ekigambo ky'anaatuwa kyekijja okuba emmanduso. Ate bo bannanuupu nabo bagamba nti abantu baabwe bwe batayimbulwa mu bwangu ddala bakuddukira mu mbuga z'amateeka kubanga kyamaze okusalibwawo nga bano bwe bawozesebwa mu bukyamu. So tugenda tusazeewo tugende mu kooti tusabe ebiragiro kibayita ekibagiro kya unconditional release nti bayimbulwe awatali kakwakkulizo konna kuba tewali nsonga lwaki ebakuumye. Our comrades Machete, Sheriff Kalanzi, Angulibo and many others, they've been in prison for so long. We demand their immediate release. We demand the immediate release of Dr. Kizza Besigye. Akulira ekibiina kino Robert Kyagulanyi Ssentamu agamba nti ensala eno yalwawo dda. Of course tuli basanyufu nti out of shame mu buswavu basazeewo kye babadde balina okusalawo kuba tewabadde option ndala. It is illegal, it is shameful. Kya buswavu nti baatute that long. Kyagulanyi era akukkulumidde n'abakulu ab'enjawulo okunyomoola ekiragiro kya kkooti era n'asaba bano bakwatibwe bavunaanibwe. Right now as we speak, Museveni and the military are in contempt of court. They are undermining justice and in fact Museveni should be arrested for that. So tumulabula tayongerako ku misango kwegyo gye tugenda omuvunaana. Kati tekimanyiddwa ddi abavunaanyizibwa ku kkooti z'amagye lwe banateeka kiragiro kya kkooti ensukkulumu mu nkola. Jennifer Kabale, Agafeeyo, ku Spark TV.